Mbaramutse abangala abalungi abeekomera kusenga face to face 6 mbaniriza ati nate olunaku lwaleero kansubire muli bulungi era gye musinzire okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku lwali tugenda kwogera ku bintu ebiyimya abasajja. Gwali eyo ng'ogamba nti omwami wo tayima, simanya ne bw'okola otya, simanya nti omusajja owange alwawo. Weewaawo waliwo abasajja nga baboneka bubonesi. Abo balinza okubeera abazibu kubanga oyo bambi naye si bwakyagala. Just talina bwagazi ate abonekala ekikijja buzirumu n'agira ne bw'omukwatira ne bw'okola otya yalinza obutabaako kantu konna kaavaayo. Akasookera ddala oba akakodyo akasooka k'osobola okukozesa okuyimya omusajja wo flantingako ku mubiri gw'oba omusajja mulage ku mubiri. Sitegera bakazi naddala mu abafumbo. Ekikwambaza nga t-shirt olweggulo ng'omaze okunaaba kyekyaki. Mukwano olina kubeera kimuli mu nnyumba ya musajja wo nga bw'ayingira bw'ati akutunuulira n'agamba waaw nalonda namala nga teyejjusa. So yaniriza ku musajja wo ng'oyambadde akagoye oba ka blouse oba kateeteeyi naye nga kayina engeri gye kasiraga ebbeere. Omanyi ng'ebbeere walyambadde leka oyambadde olugoye naye ng'obisseeko nnywanto kati ng'okuva wano waggulu w'ennywanto okudda eno wamanga wonna walabika nsiigiraako kokka oyiro ebbeere lishanane bwe riti lisooke limusikirize bulungi. Omusajja bw'anaakutunirako bw'ati face amaaso munnange go simanyi kyagatuukako oba bwongo obwaffe bw'agala nnyo okulaba ebintu byetalina kulaba era gajja kuddukira mu kifuba agambe lindako leero omukazi wange yabadde ati. Making sure nti bw'obanga omukulisaayo ebbeere lye likulembedde alirabe agende mu kifuba kyali feeling ate era tokyusa mugende oba omujjulira emmere omuweereza sowaani ng'okutamamu bw'oti olaba waneeno wakati w'ebbeere awaawo. Ebyo ebintu biyimya abasajja bubi nnyo 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 kasita omusajja abeera ng'alirabye. Katugambe oyambadde ka sikaati oba oyambadde kateeteeyi making sure kateeteeyi k'oyambadde kaliko siriiti. Olinza okwambala kateeteeyi nga kawanvu naye nga kaliko siriiti ng'ejja paka eno kyenkana mu hips zo. Of course kaba kaawaka olaba mu buyambala ne mufuluma nabyo kati lwaki omusajja wo tomwambalira n'olyoka omulagako ko ku mubiri naye n'asiima nti kyekyo ate kakasa nti akateeteeyi wako kaba kamyufu. Simanyi lwaki kale emyufu erina engeri gyesikirizaamu abasajja ne bazibanjala nga ziriko pinki kale ine emyufu zina engeri zitandinga ono omusajja sikitegeera naye kyonna kyekiri kiba kijja kubeera nga kiggwa oba kijja kuba kikolera omusajja wo nnyo. So yambala akateeteeyi ko nga kamyufu oba katop ko nga kamyufu ofulantinga ebbeere ate omulage ku kisambi. Abasajja banyumirwa nnyo okulaba ku bisambi by'abakazi kati oba oyambadde ka sikaati ate ko kakasa nti wayambadde ka blouse ne kajja ne kabanga buno bu crop top mwabamanyi ba crop top oba bufaanana nga tekagendera ddala waliwo obugenda ddala paka wansi bati ako tekalina genda ddala paka wansi kalina okuba nga kakoma nga wano like wansi wakkundi oba nga kabike kundi naye ng'ate eno omugongo gukola ki gulabika. Kati n'obeera ng'oyambadde akasikaati ko nga bw'oba okutamye bw'oti omusajja atunuulira wa alaba waneeno wano mu kiwato kyo seeneeneeno mu kabina ebyo tebindabikira bulungi. Osuubira nti n'abasajja bibalekera bulungi ebyo yambala empale ng'akabina konna kali bweru ng'oli alaba layini y'ebbina lyo alina kulaba wano mu mugongo gwawe emabegaawo yo lower back awo okawuka wajja kukyamula omusajja wo gw'omuyitako nga bw'osuula obuntu bw'okutamawo obulonda kasikaati oli mu kampi kalaga ekisambi ate bw'agirako bw'ati nti kale kaleme tunula mu bisambi agenda kutunuulira wano mu kalayini kano ayime alyoka akitegeere. Ebyo bisobola okuleetera omusajja okubeera nga ajja kukwata ku mukono agambe sooka ojje wano ogutuuleko nga yayimye dda oba nga yasubbaladde dda. Byabimu ku basajja bye balaba eyo ebweru oba birabyeyo ng'omuntu atambula abirabye ku muwala sekuritale we omukazi aleega ebbeere lyonna ne lwera wabweru taamugambeko nti munnange yambala t-shirt ezibikka amabeere kubanga bw'atyo bw'ayagala okwambala naye ng'ali ku bunkenke. So omusajja muteekeko ku bunkenke mu sitayiro eyo. Ekirala toyambala kapale ka munda nze simanyi lwaki mukambala toyambala kapale ka munda ate bw'ogenda okutuula tuula across omusajja wo nti ntudde wano ye atudde wali amagulu beera nga asazeeko ate beera nga agasudde asobole okulengera munda oba kitegera asobole okulengera wa munda kijja muyambako okubeera ng'awulira ayagala kubeera ng'akuyingira oba ng'akuliko. Ebisambi bw'obisalako bw'oba obisazeeko naye n'engeri gy'obikuuta leka obikuutako. Muyige okutuula entuula gye tuyita eri sexy. Mulekerawo bino bye mutuula n'obanga omukadde oba n'obanga n'abagereka bano ab'omu lubiri nedda mukwano tuula ng'oli otudde mu ntuula eri sexy. Ejjukira oyambadde akateeteeyi kaffe oba oyambadde kasikaati kaffe kali eri akampi oba oyambadde kapaleko gw'amanyi naye ng'obigere bino bw'oba obisalako bw'oti making sure omusajja asobola okulaba mu bisambi muno
oba kitegera ekisambe kino bwe kyegatta kirina ekintu kye kikola oba kirina endabika gye kirabikiramu omusajja n'abeera nga yenna atandika okwekomba oba ng'atandika okuggwebwako ki emirembe omusajja ajja kwekomba ajja atandika okutuuyana ajja atandika okubeera ng'ebintu tabitegeera naye ng'omukozi ekyo kyokka omulabi atudde awo tolina kyakola omaze okwetega omaze okukola byonna jangu otandika okumuweeweetako mu mutwe awo obeera osumulula bwagazi wali wonna wonna yabadde yatabusetabuse kati ekintu okiteekamu ebirungo osiisa akanyama kabadde kabulamu omunnyo kati njiiraamu omunnyo tandika okumutakola mu mutwe bw'oti mpolampola omutwe guno nabaga gulimu nerve endings kuba tetuguwa budde naye bw'okwata mu mutwe gw'omusajja ogwo n'oguweeweeta bulungi darling omusajja tomanyi kyoba omutuusaako ba tomanyi kyoba omukola ojja kumutandisa okumwogeza ebirimi n'ebitagatta byonna abimaleyo so ebisambi bino byetugenda omulaga kakasa nabagamba tusiigako koka oil tekikuyamba aba tekikogasa omusajja kumulaga bisambi biri awo nga tebikola ki tebigatta olina ebbinabyo katonda yali kuwalyenyeenya bulungi mukwano muyiteko nga bw'okanyeenya nga buddeeri nga bw'okanyeenya ekisookera ddala ennyambala yosi eya bulijjo gy'obadde oyambalamu egenda ku attractinga omusajja ono okutunuulira ennyo nti wakusanga mungoyezeza bujozi oyambala bitishaati ebinubyo oba ebideera byo tiwali kipya kyagenda kutunuulirako tena nabudde bukutunuulira naye bw'akomawo n'alaba nga ennyambala gy'oyambadde era asooka kubuuza olina gy'olaga nti ng'oyambadde bulungi njagala kukwambalira mukko njagadde bwagazi kwambala bwenti leero tolina gy'olaga siina ate nga bwekozeeko ng'onyiridde bitya ng'owunya bulungi oba omusajja wo wa buwoowo mulimu abasajja bali alaje ku buwoowo bw'abanga omusajja wo wa buwoowo naye obuwoowo buno obuli sexy obusikiriza omusajja k'oyisako omusajja n'ayima weekuba akawoowo ako ate njagala oba otandise okukola ebintu bino obeere familia n'eyo routine nti like bakiyita conditioning nga obwongo bw'omusajja ono ogenda buconditioninga nga buli bwakulaba bw'ati amanya ekyokukola kyekyo nti buli bwakusanga mu mbeera bwetyo anti gwe abaayoya amanyirawo nti kati essaawa yakugwa bigo naye era togenda kwambalanga lugoye nga lwe lumu okyusa naye nga kkala yaffe tetugivuddeeko bw'aba omuntu ng'ayagala nnyo ebyeru kozesa ebyeru naye kalredi ako kalina engeri gye ka attractingamu amaaso g'omuntu oba gye kasikirizaamu omusajja okubeera ng'akutunuulira so mbagambye nti muyiseeko ebbina nga bw'olinyeenya buddeeri bw'olinyeenya budde eno bw'omuleetera kajuyisi bw'omukutamako bw'oti bw'onewonera ng'olina engeri gy'omwesuulako omulaga nti gundi wendi ebyo bisobola okuyimya abasajja mukwano omusajja asobola okuzina omukazi essaawa nnamba naye ng'obwongo bwe tebuli ku mukazi gw'azina ng'ayalabye ebisambi bya mukanneyiba namba omukazi yagula ebisambi amannyabo oba katonda yakuwa ng'olina ennyintu yo ng'ewera olinako ettama lyo kiriya kakati yambala buno obupale waliwo obupale buno bwetwambala bu skin tight yambala ako akapale ka skin tight otikeko katoopuko nga kali awo kalaga ebbeere tekagatta bulungi okitegeera bw'omala okwambalako akantu kaffe munnange bw'otuuka ewali omusajja gira bugizibu oti alabe ku nnyintu anti bulijjo tagirabangako ebeera mu biteeteeyi ebeera mu bideera alabe ku nnyintu agambe bulijjo omukazi wange alina ettama nga sirirabanga just him taking off the hook by surprise agambe what is this omukubaka surprise n'awunga yenna ogenda okulaba ng'atandise okubeera nga tatereera waatudde nga yenna yeebuzaabuza yenna akola atya kaakati waba akyagaanya okukwatako funayo ka firimu ko ng'okamanyi nti firimu eyo bwe tugiraba mu ddakiika nga 4-5 mulimu kasiini k'okwepimpina ate nga kali kennyini kaggo kennyini kali erotic for example nga is it bagiyita bata dark shades 50 shades of grey webitwe sijijjukira oba Sex and the City nina ze nalabako bwezityo ezirimu ebyokwepimpina nga byaddala omubiri olabako bakulaga ku mubiri wali eri tebakulaga kaggo kennyini naye bakulaga ku mubiri ebisobola okuyimya omuntu n'abeera ng'ava mu mbeera wano oba oyongera amafuta mu muliro gwakira eddala ojja kulaba ng'asituka mpolampola ng'ajja wooli nga munnange mutandika ate oba omutudde kumpi omukono gwo teguva mu bisambi bw'oseka bw'omukuba mu bisambi bw'oti bw'obiweeweeta oyisa mu bisambi engalo nga bw'obiweeweeta bw'oseka bw'otyo mpolampola omuntu ojja kumulaba nti munnange akyukako oba ava mu mbeera byebyo ebyange temwerabira subscribinga kulayikinga no commentinga omukama abankuumire ate abanjagalire kensembeza yate nga kakulu nnyo emimwa siiga emimwa egyo giyina engeri gy'ekyamula abasajja siiga emimwa olyoka ozoola amaaso oti wamma naye ate agambe erindako ate leero omukazi wange yabadde atya kumbe wa
gw'omanyi ekikuwujja oyagala muyimisa. Yeah, yeah.